The Newsroom, where untold story is revealed. Obulungi agenda maaso n'okutugoberera. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom, ensonga z'amasonga oba oliawo wetugenda maaso n'okubaga tuzisoosootelera. Muwala wa Bujingo amanyikiddwa nga Doreen Bujingo avuddeyo n'ayanukula kitaawe era n'amutegeeza nti taata bino byesonyiwe era twesonyiwe tuvireko ddala nga bw'ogenda maaso n'okubeera ng'otugoba n'otuyisa ng'ekyonziira era tubadde tukusaba munnange otwesonyiwe otule Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Otuleke ne mama lwaki avuddeyo ensonga nnyingi era mpanvu nnyo nnyini ddala mbeera ki yaleetera Bujingo okutuuka ku salino wuliriza bino nno byonna mbikuleetedde yenze Deni aliwo kubanga nkuwa ensonga ez'enjawulo nga bwe zigenda maaso n'okutambula nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawagulu video sooka ogimpera like bw'ogiwa like ojja tambulira ddala ku speed ya waggulu etuuke ku buli sekinomu ate era mu ngeri y'emu njagala ogenda maaso n'okubanga mbasaba ogende maaso n'okubeera ng'ate munnange osubscribinga mumala okusubscribinga onyige mu kadoka gye personalize okasem all ofune notification ku mboozi zonna ze tugenda maaso n'okubanga tukuteerayo ku makoto guno awo wennyini katutandike ne video eno wuliriza ebigambo bino bya mwana muwala Doreen wuliriza. Omuntu life goes on tugambe osanga obulokole bwa mwenna kuzino bukkiriza okuwasa ogwokubiri bambi wasa ngasaba mama ange divorce y'empaka nga ekigambo kye kituufu kyali nti amazima gennyini kye ngenda obbakola temulifuna we muyimirira kugula wadde ennyaanya kye yagamba naye ng'ekitukoze ekyo nga okuba 2016 olina omukyala tewali akugambako kati nga mwafumbirigana mubeera mwenna confidently watuuza n'abakozi bonna n'obagamba nti kati mbeera naye mami tasobola kuwa divorce kubanga it's not her Christianity wabuulira empeta abantu bonna bakitegeera nti eyo wali oyagala gijja kembabuulire nekino ntera okyogerako n'olusaba tebakisaako mwoyo kirungi okuwasa omukazi afumbirwa omulundi ogwokubiri temukitegedde nowulidde ssebo kati wandibadde owasa bulungi in peace twesonyiwe alina ssente zonna tewali media house yonna erituyamba tewali media house yonna eritukwata ate nga ye bwalina media alitukuba paka naye yatugamba agenda tukubira emyezi 3 emyezi 3 ginagwerako ajja kulaba kyali balamu yatuwa myezi 3 naye yatugamba nti lya ku ssente zaalina tewali muntu yenna alitukwata era munaye tubeebaziza tweyanziza kwegamba kwagala kulaga nsi the second chapter lwakuba nsanze ku mulimu naye olunaku olulala nja kulaga epapula nga bwe biri nkulaga 100% shares z'omuntu nkulage nga bwe yasayininga ettaka eryo olyoka ondaga esigini kyaffe esobola otuwa right for Bujingo azze agenda maaso n'okubeera ng'akola ebintu bingi era n'ayogera bingi oba oliawo okuleetawo abantu okubakakasa nti omukyala ono yali mukyamu nnyo era obuzibu bwava nnyo ku mukyala n'abaana be ogenda maaso n'okubalekawo. Doreen Bujingo ndowooza mwenna mujjukira saga eya Bujingo yavayo n'agamba abaana baali beekubanye n'ennyaabwe nga baagala batunda ettaka ly'ekkanisa n'ebintu by'ekkanisa olw'okuba byali biwandiisiddwa ku mannya gaabwe nga balina shares. Era n'abakuba mawulire okumala akabanga ng'alwanyisa nnyo olw'ekyo. Mu byonna Bujingo ng'agenze maaso n'okuba ng'akyala ewaabwe waba Susan ng'akola buli kimu ekisoboka okulaba ng'alaga nnyo omukyala gw'alina era nga amusanyusa. Wetwogerera akadde kano nga Pastor Rosias Bujingo avaayo ogenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti bannange ekituufu kiri nti nze mmisinga ennyo abaana bange era njagala nnyo abaana bange n'ogenda maaso n'okubeera nga mbalabako. Bannaayi ebintu bino bangi ku mmwe muzze nga mugoberera ensonga zino okutuuka wano we zituuse. Kakati nno omukyala waviriddeyo oba oliawo
naye abeeko ekigambo kati kyayogera mu mawulire ne reply y'omwana erumye nnyo pastor n'okusinga oba oliawo ye nno ebigambo nga ye yennyini byagenze maaso n'okubeera nga ayogera oba oliawo nga n'okukola agenda maaso n'okubeera nga akola. Awo wennyini njagala onzikirize ngende maaso n'okuba nga nkuwa video eno ogende maaso n'okuba nga ate owuliriza ebigambo bino bya mukyala amanyikiddwa nga Pacho ogende maaso n'okuba nga ate obiwuliriza bulungi nnyo nnyini ddala. Wano nno njagala tugende maaso n'okubeera nga tunuulirawo n'obukakkamu ate ng'ensonga zino tubeera oba oliawo begendereza nnyo nnyini ddala osobole okuba ng'obijjamu amakulu oba osobole okuba ng'okijjamu ate ekyo eky'omuwendo. Yino video wano ngere maaso n'okuba nga ate munywanyi njikuwa ogirabe. Omanyi okuyita poliisi eyo eyaawo eyo poliisi eyo nejja neefulumya abaana ne babakuba abaana ababe mwami Kwezi nawulira nga nkyaye banne nawulira nga abaana ababe waliwo omukozi awo gwe yalagirira n'oyo oba omukozi oba yeefuula kyo bayalooza alifiira awo oba alikola ki naye musajja gwe Mukama akulaba ne baleetera abaana Mukama bw'atali mujja ate ne bwali mujjaawo agenda mubonereza ne baleetera n'aleeta poliisi n'egoba baagoba abaana ne babafulumya mu kikomere ekyo ng'embwa ne ŋŋamba kuva ku olwo by the way ku olwo lwe nafuna courage ne ŋŋamba Pachoto neeyita emirundi esatu ne ŋŋamba nkwisa emirundi emika Pachoto olaba bali musaayi gwe bagufulumiza bwe gutu kati gwe gwani muno mwokolera that is the day lwe natandika okwambalamu kiri eki ne ŋŋamba I must live here. I must bw'obanga abaana be basobola bafulumya bwe batyo nza omukozi obukozi ndibeera ntya. How are they going to chase me from here? Nawulira ennaku nawe ennaku naye lwakuba nti taata yakwanya omukazi omulala yemu abakazi njagala kwogera kino nga kigenderya abakazi bonna mbulu wakuba omusajja yakwagadde oba wayagadde musajja wa munno ng'omanyi ayina abaana yo naki lwaki osooka mujja ku laavu y'abaana be lwaki tosobola mwagala nga eri ne famire eri nayo gyeri kiva ku basajja ffe kennyini nedda ate nange nsobola oteekawo embeera nze kati nkubuulira enjooza nze bwe natuuka because I know kyemba nkoze si kituufu mba sirina yingirira eri famire nze mwami Kwezi okimanyi nti nyinza beera mukazi wo ne tubeera n'omwana n'atuuka ne mu senior 5 oba n'atuuka n'okuwasibwa ku olwo mukyala we eri famire lwemanya nti bulijjo twazaala n'omwana naye nga nkumiitinga ne mukyala we even we talk. Ekyo kyensinga okwagala nze saagalira ddala muntu yeemalikira ku mukyala wa saagala nnyo nze kulaga kuvaayo kola ti because nze mwami Kwezi ondaba bw'oba onjagadde mukazi it is my love and you mukazi wo ne famire yo sirina kyembaagaza si be banjagala gwe okola ki naye n'okwana omuwala n'atandika okukebera essimu ya mukazi wo n'aweereza messages tubadde wano mu byonna lwaki njagadde n'enkutegeeza nti olina oba ng'oli muwuliriza mulungi okufuna kyoyiga oba kyowulira mu mboozi zino pakyanyumya nti abaana bano bajjako ku Soroti ne bagenda maaso n'okubeera nga bagenda maaso n'okuba nga babayisa mu mbeera etali nnungi yadde akamu n'akeddagala kwe baatuuka okubeera nga babagoba nga babayitidde ne poliisi. Imagining omuntu akola ekyo ye taatawo agenda maaso n'okubeera nga akuyisa mu mbeera efaanana bwetyo. Awo wennyini video eno oba oliawo etambudde nnyo ne kankuwe ku eno video ya omukyala amanyikiddwako nga Maama Teddy Naluswa. Owulirize ku bigambo bino. Ali China kumachana kete nangamba mami network etutawanya obudde bwaffe bwe tuzuukukirako buba buzibu naye njagala kwogera naawe Katonda kubanga mu kino ekiseera abaali balowooza nti obwana babukasuse tebujja kusoma abujja genda ku street bwetunde bali powerful
katonda akola muffe ye katonda mukama yeebazibwe ekyewuunyisa ekingi yaŋŋambye bwe nali mbatwala ku kisaawe kubanga bonna baagenda n'oli omukulu yagenda kwadda era naye telekom engineer bayinginia bombi babiri nze mama w'abayinginia nze katonda yampa sitani kakolime sitani kakutame kakola atya katonda yakwase ebiri n'agikolaki nali mbatwala ku kisaawe ku Mande bayinginia mother of engineers yinza okuba simanyi luzungu naye abaana bange balumanyi abaana balumanyi kati wanje byesaasoma bakolaki babisoma ye katonda nze siri wano kukyamukiriza nga tayitangako mu muliro omanyi bagamba nti oluusi ebintu ebimu tubiyitamu tugain experience tusobole okubeera nga tujjabako abantu betubuulira obaoliawo okubayisa mu mbeera ng'eyo mu bigambo bino eno omukyala Teddy Naluswa nga testifying engeri gyakuzizaamu abaana be ne wawe batuuse ng'essaawa y'olwaleero bonna bayinginia telecom engineers era ng'agamba nti abaana be banneeno mwatuuye baza bwebaza omutonzi kuba amusobozesezza okuba nga batuusa awo nno oba oliawo we bali jingo nno olwawuliraako bambi nawulira ng'afa ennaku kakati nno njagala okubeera nga nkusaba onzikirize nkujjukize ku bigambo ebyo ebyaleeta osirikuula emmeeme y'abantu nga Bujinga agenda maaso n'okwogerera mukazi we wuliriza ne tumala emyaka 10 nga munnakungula katoni za pamba kikulukuto 10 years obanga safurira mukazi mulala mu 10 years. Why is it that it has happened? 10 years I spent money not only for treatment but also for cotton. Nga padis tezikola. Cheri wa chikuru kutakoza padis. Miaka 10. No ulira ngo omuntu yewa namba amaze miaka 2 mwenda. Bwobera no omuntu miaka 2 mwenda ngemirudi yemwega setiyula 10. Oba bufumbo. A few moments later. Nabango omutima guba nnumira. Dorwin gift. Shirabo Bujingo. Winnie Treasure Bujingo. Ye Winnie Treasure Bujingo. Jennifer Blessed Bujingo. Isaac Miracle Bujingo. Namutuma Isaac kubanga nalina abawola basatu. Nange ninga Ibrahim nga nduddewo okuzaala omulenzi. Era ng'ebibuuzo biringa biri ebya Ibrahim nti mu bakozi b'enkozesa abaana be bazadde mwe muliva abasika bwange. Kyanava mutuma Isaac Miracle Bujingo. So the four of you, wherever you are, may God keep you for me, bless you, and we shall meet and dine together one day. In Jesus' name. Mwana omanyi, people who clapped hands in the first episode are the same people clapping in the second episode. Never trust anyone. Ebigambo ebyo bwabiwuliriza, I think oboyina ekyo nno kyogera maaso n'okubanga naawe ofunamu. Awo wennyini njagala nkuwe ku bigambo bino ebya father ono nga sinnakuta. Bw'oba kuyita ow'ekitiibwa, kitiibwa ki? Kati mu Uganda mulaba tuyina abantu abaweebwa ebitiibwa naye tuyina n'abatiibwa obutiibwa. Mulonda abakulembeze abaana abaweesa ekitiibwa ate bemuwa ekitiibwa naye saabo be mutya obuti. Ate abantu b'e Lukaya muli balamu nnyo.
mulonde oba mubeere n'abakulembeze bemuwa ebitiibwa naye so si bemutya ebigambo ebyo bibadde bya father munzikirizawo wejjini we mansinzira mbate mbaagalize bye musinga okuba nga oba oli awo munjagaliza bere bulungi banywanyi mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.